asanira kugobugana bona nasinga tumwesiga twesinge nnyo Olwamuganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga Katonda mulungi ow'ekisa otubere Mukama tuvundukule mikisa jera baffe omukuumenga twesinge nnyo Olwamuganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Balamusizza nnyo abooluganda mwenna abakoona ab'emikwano mwasiibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2012 eno radio ya Abaganda ku www.ababaka.com. Tukomyewo nate okubanjulira programu yammwe Enganzi Woli Nywera. Esimu yaffe nga bulijjo ng'oli wabweru wa Bungereza osooka n'onyiga nya 2 mujja kunsonyiwako osooka n'onyiga nya 2 0 8 9 7 2 9 8. Skype yaffe eri ngabo ya Buganda ne email eri abo abandi agadde okutuweereza okutuwandiikira eri ngabo ya Buganda @gmail.com. Era tujja kukomaako okwebaza bantu batusukumira birowoozo birungi na bingi webityo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga tusinziira wano mu studio yaffe ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njogoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Nga mu studio ndiwo ne muganda wange Buganda tebwasabwa naye nga yateredde dda. Era nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe Abaganda tukusaba otuggulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno ogwatandika 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubujja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalaajana, nga tukusaba otujje mu kulaajana kwe tulimu okwensi nyaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi nyaffe Buganda. Tukusaba otuwa amagezi, okumanya, amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe. Tukusaba tufune entegeke ya namaddala. Omwaka guno tutuukirize obweyamo bwaffe
oba okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwa amazima ekitangaala mu makubo ge tugenda okukwata, entandikwa n'obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno okwejjako abantu abatukuumidde mu bufuge obuwangaazi bwaffe bwonna obatuwonye. Amiina. Nga sinnagenda ku mutwe gwaffe, nja kusaba Buganda Tebwasabwa alina ekirango ekimuli mu mikono wano kyagenda okusooka okubeera nga atubikula eri abo bonna abawuliriza leediyo yaffe ey'ababaka. Ssebo Buganda Tebwasaba, Ssaabasajja Kabaka awangaale atuwe ekirango ekyo. Awangale nnyo Sebufu Bwango obutayitwamu mbwa. Tubalamusaako abawuliza ba laadiyo eno yonna gimusinzira okutuwuliriza. Tulinawo ekirango aba laadiyo y'ababaka mu studio ngabo ya Buganda. Tubika omukyala Grace Nalongo Louise yafudde olumbe lukumiddwe wuwe ku kibanja 82 Granary Road, Whitechapel, E1 5 da fa London. Omukyala ono Grace Nalongo Louise eyafudde olumbe lukumiddwe wuwe ku kibanja 82 Granary Road e Whitechapel E1 5DF. Ekirango kyaffe kikomyawo, tugenda mu maaso ne programu yaffe jakuza akazindaalo wa muganange Mutabaazi. Ssebo neyanziza nnyo era nange nja kwongera okutuusa okusaasira eri bamulekwa olw'okufiirwa mukwano gwaffe omukyalo oyo Nalongo. Abadde mukwano gwaffe nga tumumanyi naye kitalo nnyo. Mukama bw'atyo bw'ayagadde. Ayi Mukama Katonda akugumye naawe omwami asigadde mu bwassemwandu. Mukama Katonda yaleeta era yajjawo. Nga tugenda mu maaso n'entegeka zaffe ez'olwaleero, omutwe gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Abaganda amazima galituwa eddembe. Olunaku lw'eggulo twabategeezezza ku mulamwa gwaffe omukulu ennyo era ogukyali omukulu ennyo okubeera nti tugenda basomera ekiwandiiko ekikulu ekikuŋŋaanyiza endowooza mu byafaayo byaffe okutegeera amazima ge tuliko era ge tutambulirako mu nsi yaffe Buganda. Abooluganda mwenna, bamaama ne bataata, basenga, bakojja, abakona ab'emikwano, abakyali mu bwebafu mwenna, kino kye kiseera tuzuukuke
tuve mu tulo Abaganda. Twongere tusabe Mukama Katonda atuwe okumanya, tunoonye okutegeera ku bikwata ku nsi yaffe Buganda, era atuwe okutegeera abantu be tuli nabo. Tumanye enkola yaffe, tugiyimirireko n'ebigambo eby'amazima, eby'obuvumu bye bigenda okutuwanguzisa olutalo luno lwe tugendamu owatali kutiitiira nsi yaffe Buganda. Nakulekerera Baganda baffe bali ku mazima.